ebirabo byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo tubimwebaliza. Newankubadde nga tutambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, tetulitya kabi konna, tusigala tumwekwasa kubanga ye ayimiridde naffe era asuubiza tibandigwa ku luuyi olwa ddyo ne ku luuyi olwa kkono. Naye ffe newankubadde nga tutalantuka, tetulisuulirwa ddala mu bunnya kubanga tunyweza n'omukono gwe ogwa ddyo, si ku lwaffe, ku lw'ekisa n'endagaano ezo ze yakola n'abaatusooka. Tubasaasira mmwe abaliyita mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, olw'okuba nti byonna wansi w'enjuba bibye era yabitonda, era naffe tusigala tubagamba ye ntandikwa ate era y'enkomerero. Kale tumwekwase mu mbeera zonna asobole okutukulembera. Omwezi gwa mukutula nsanja oba ezzooba lya mukutula nsanja, enzingo ziweze 11 mu mwaka oba mu ddaaza lya Mukama waffe lino 2023. Twabategeeza nti mu zzooba lino tuli mu kigambo sacrifice, kubanga omwezi gukutula nsanja, naye era ndowooza tujja kutambulira mu buufu bw'emyezi gino nga tuginoonyaamu amakulu ago bajjajjaffe ge baalengera mu ntandikwa, ate nga tutambulira mu kuyiga okusinziira ku zzooba bwe liba ligambye. Wakati bwe tuva mu kutula nsanja tugenda mu mugula nsigo, bwe tuva mu mugula nsigo tugenda mu kafummula mpawu. Ono Yowaana ali wano, simanyi oba n'empawu azimanyi. Bwe tuva mu kafummula mpawu tugenda mu muzigo, bw'ova mu muzigo ogenda mu Ssebaaseka, tebamanyi lwaki Ssebaaseka. Bwe tuva mu Ssebaaseka tugenda mu Kasambula, bwe tuva mu Kasambula tuba tuyingira mu Wakanya, bwe tuva mu Muwakanya tuba tugenda mu Mutunda, bwe tuva mu Mutunda tuba tuyingira mu biseera ebitungo bikulukutira oba mukulukusa bitungotungo. Bwe tuva mu ogwo ne tulyoka tuyingira mu mwezi ogunyumira ennyo bano abali ebiwuka ab'enseenene, omuseenene. Bwe tuvaawo ne tugenda mu mwezi ogw'ekyengera gwe tuyita Ntenvu, bano bajjooni gwe bayita Disemba. Kale bw'otunuulira amakulu g'enteekateeka ezo zonna nga bwe baaziraba, situmanyi baasinzira ku ki, naye ate tujja kutegeera ate oluvannyuma tutambulire mu buufu obwo. Naye guno gukutula nsanja, akabonero akagamba nti mubaamu omusana oguwerako, newankubadde ensi tuzze tugitabula nti awateekwa okwaka omusana wayinza okunnyogoga, ate awateekwa okunnyogoga ate ne wakala. Olw'okutabukatabuka kw'ensi nga entobazi, nga newankubadde waliwo ettaka we tusobola okuzimba, tulekerera ettaka lye tusobola okuzimbako ne tuyiwa ettaka mu ntobazi ffe tuteekemu amayumba gaffe. Awabadde ebibira, ebitonde tubitemawo ffe abantu ne tuteekawo ebyo bye tulowooza nti bye binaatuwa ensimbi, so nga n'ebyo bye tuggyeewo si ffe twabisimba, twabisangawo. Kale buli kintu kyonna kiri kifuula nnenge nga twongera okukitabulatabula, naye ng'okubonaabona okusinga kuli eri abo ab'entumbwe zaffe ne bazzukulu baabwe, newankubadde naffe tutawaana, naye ate ebikolwa byaffe bigenda kunyigiriza bo okusinga. Balibeera mu nsi eyokya ebookya ng'amazzi agayidde ku kyoto, ebbugumu eryo erivaako baliriregako olw'ebikolwa byaffe. Kale tekitugaana kukuuma butonde bwa nsi,
tekitugaana kusimba miti gya nsonga, ebifenensi, emiyembe, emigavu, emisizi, emivule n'ebirala ebiringa ebyo. Kyenva mbakubiriza buli lwa 6 ku makya okunyweza ensi empya. Ensi empya yeetudde mu baana bammwe. Otunulamu n'otunuulira embeera yaabwe ne bwe beeyisa ne bwe balowooza, n'olyoka omanya butya bwe bagenda okubeera ne bwe banaatambula mu bulamu. Kale mbakubiriza, abaana mubasomese, mubayigirize. Newankubadde mubatwala mu masomero gye bagenda okufuna obuyivu, Katonda nga bawadde ekisa n'obusaasizi, naye ate mubayigirize, kubanga abayivu bangi mu nsi era beeyongera buli mwaka, naye abayigirize batono. Abayigirize bangi abakoze ebintu eby'enjawulo ebikyusizza ensi eno n'obulamu bw'abantu abalala, naye ng'ate si bayivu. Mwawule obuyivu ku buyigirize. Omuyivu abeera ne digiri. Omuyigirize abeera n'okumanya n'okutegeera n'amagezi ebisobola okweyambisa digiri, n'asobola okuleetawo enjawulo mu bulamu bwe n'obulamu bw'abantu abalala. Kale mujja kukiraba nti mwabaweeredde abayivu okubatuusa wano we batuuse, ate temuli bayivu, muli bayigirize. Kale ennone ezo ezaabawa obuyigirize ne zibafuula ab'enkizo, temuzisuula n'abaana bammwe muzibawe. Munyweze abaana, mukuze abaana mu nteekateeka entuufu. Omwana mukube talifa, mukulize mu kkubo mwateekeddwa okutambula, era newankubadde ng'akuze talirivaamu. Mukube tajja kufa, olyoke onye emmeeme ye okuzikirira. Mubiraba, mubiwulira, mubitegeera, temwefuula bannampulira zibi, munyweze abaana. Eryo ly'essanyu ly'omu nsi era ge makungula go mu nsi. Ggwe ng'otambula ng'oyingira mu kawungeezi k'obulamu bwo ng'ekiro kikulindiridde, ekyo kyokka ky'owa amakulu era ky'ojjukira beeba abaana, oba ebibala by'entumbu ezo, oba ebibala by'olubuto lwo n'ebikolwa byabyo n'enneeyisa yaabyo n'ebirungi ebiva mu byo okudda eri ensi, kye kirikuwa essanyu. Okutabaala kwonna kw'otabaala, okukola kwonna kw'okola, okuyiriba nga John bw'agambye wano kw'oyiriba, na buli kintu kyonna ky'okola, newankubadde okikola okusanyusa obulamu bwo, naye okusinga okikolera abo kaakano abali mu masomero era abo abali mu buliri bw'olesse. Byonna by'okola otawaanira bo. Kale onootawaanira ki? Otawaanira obusa nga tofuddeeyo ku nsonga nkulu. Omwezi gwa Mukutulansanja sacrifice, batugamba ndaga saddaakayo, nkubuulira ekifaananyi ky'obulamu bwo ekiddako, ndaga obuzito bwa saddaakayo, ndaga okwewaayo okwo, ndaga obulumi bwo, ndaga okubonaabona kwo, nkubuulira ekitundu ky'obulamu ekiddako. Abasajja bonna ab'amaanyi kati n'abakazi ab'amaanyi, kale ekyo tukijjewo. Abantu bonna ab'amaanyi, anti omuntu asobola okuba nga musajja, asobola okuba nga mukazi, ye man. Man kigambo kya Lungereza naye kyewolebwa okuva mu Luyudaaya ish, ate era nakyo bw'okigoberera kiva eri wansi mu Lugereeki naye kitegeeza mwoyo. Omwoyo teguliiko oba ono mukazi oba ono musajja, gubeera mwoyo, mwoyo, mwoyo. Kale buli muntu yenna gw'olaba alinako waatuuse era ng'alina ebintu by'akola eby'enkizo era nga wa kitalo kaakano, alina okwewaayo kwe, alina ekitundu ky'obulumi bwe, alina ekitundu ky'okusula nga teyeebase, alina ekitundu ky'okukola ennyo, alina ekitundu ky'okwewaayo. Kiffe kye twaliisa essaddaaka, ebyo bye tuwaayo okusobola okukola ebyo bye tukola, okusobola okutuuka ku ebyo bye tutuukako, kye tuyita saddaaka. Saddaaka esobola okuba nga si ya nsimbi,
ng'abasinga bwe bakiyinza okukimanya esobola okuba nga yatulo, nga gwe ssaddaaka gy'owaayo yatulo, teweebaka. Abalala nga beebase, oba olowooza oba weefumiitiriza oba okola. Ssaddaaka esobola okuba nga yakweresa birungi bya nsi eno, osobola okuteekateeka n'okuteekerateekera ebyo by'oyagala. Ssaddaaka esobola okuba nga yakuddayo kunoonya buyigirize oba buyivu, nga ye ssaddaaka yo. Ssaddaaka esobola okuba nga yakwewaayo mu ekyo ky'okola, nti buli lwa mukaaga onookeeranga, si nsonga wasuza otya, si nsonga owulira otya, si nsonga ofaanana otya, si nsonga oba ofuna oba tofuna, wabula ng'ojja kukeera okole ekyo ky'oteekwa okukola. Bannange kambabuulire, ennaku nnyingi ze tuzuukuka nga toyagala kugenda, nga tewalina nsonga yali kututte, nga bw'odda mu nsonga ez'obuntu onnyonnyole oba onnyonnyole omwoyo gwo lwaki waaligenza okukola ekyo ky'okola nga tozirina. Naye ate n'ojjukira ekintu ekisinga obunene ku ebyo ggwe by'oyagala ng'omuntu, n'ogamba nti naye ate luno lwe lugendo lwange, ly'ekkubo lyange ettonde, Katonda lyateekateeka nga tannaba na kuntonda mu lubuto lwa mmange. N'osituka n'ojjukira nti oli muddu wa kirabo kyo. Oli agamba nti omusukkulumu mu mmwe anaabanga omuweereza w'abalala, the greatest amongst you shall be a servant of all. Tetubeera baddu b'abantu, tubeera baddu ba kuyitibwa kwaffe, nti okuyitibwa kwaffe kutufuulira ddala abaddu, otulo tukubula, newankubadde nga embeera si nnungi, newankubadde nga onafuye, okkiriza nti ndi muddu. Okubeerawo kw'omuddu, omuddu awaayo ekyo ky'ateekwa okuwaayo asobole okubeera omulamu mu buddu obwo. Buli muntu ali ku nsi kuno muddu, era tuli mu buddu, naye si tuli baddu b'abantu, tuli baddu ba kkubo lyaffe, tuli baddu ba kuyitibwa kwaffe. Kale ssaddaaka yo esobola okuba nga ya bulumi, esobola okuba nga olina kuwaayo bulumi. Ssaddaaka yo esobola okuba nga ya buwulize, olina kuwaayo buwulize, olina kuba muwulize. Ssaddaaka yo esobola okuba nga yakugumiikiriza. Embeera mbi w'okolera, bakuyisa bubi, bakukwata bubi, naye nga ssaddaaka gy'olina okuwaayo ekusazisa olutindo, bugumiikiriza. Ebirungi tosobola kubikola n'obimalayo mu nsi n'obituukako byonna. Era kyova olaba bwe tutonze omulembe gw'abaagala buli kintu, buli kimu kijja kwonooneka. So nga ffe tuva mu mirembe gy'abeeresa, abaatunuuliranga n'amanya nti nzadde abaana bange batandise okuzaala, abaana baabwe be bazadde bajja kuzaala. N'atandika okukolerera bazzukulu be, mu kukolerera bazzukulu be neyeesanga ng'akolereddemu n'abaana be. Gy'emirembe gye tuvaamu. Kaakano tuli mu mirembe egy'abantu abatunuulira bo, omulembe ogutunuulira omulembe ogwo. Omulembe bwe gutunuulira omulembe ogwo teguzimba kiddako, kubanga gufuna endowooza nti teguufunemu. Ssaddaaka yo esobola okuba nga kwewaayo, commitment, kwewaayo. Tusaddaaka ekyo kye twagala tusobole okufuna kye twetaaga, kubanga waliwo obwagazi naye ate waliwo n'obwetaavu. Obwagazi bufugibwa embeeraayo, empuliraayo. Obwetaavu bufugibwa ensonga. Oyagala emmoroka empya naye ogyetaaga mu kiseera kino. Bw'okulemberwa by'oyagala, otta n'oziika bye weetaaga. Bw'okulemberwa bye weetaaga,
okkiriza okweresa by'oyagala osobole okutuuka ku by'oweetaaga, kubanga ebyo by'obyo obyetaaga. Ojja kwetaaga okubaako koolya olwaleero, ojja kwetaaga okuwummulako weebakeko ne bwe zinaaba essaawa 2. Weetaaga engoye ezo eziri ku mubiri, weetaaga ebbaati waggulu w'omubiri gwo, weetaaga okuba omulamu. Naye ate ne by'oyagala bingi ddala. Kati tuwaanyisiganya ku bye twagala ne tubiwaayo tusobole okufuna bye twetaaga. Woyagala ensimbi, naye ate weetaaga okumanya, okutegeera n'amagezi ebikujja ku ddaala eryo okudda ku ddaala eddala. Kale osaddaaka ensimbi zo z'oyagala osobole okufuna ky'oweetaaga. Bwe tutakiyigiriza baana nti alina okusaddaaka ebiseera n'amasanyu g'ensi eno asobole okutuula ku ssomero asome, alina okweresa obwagazi bw'alina obw'omubiri gwe agumiikirize afune kye yeetaaga. Bw'atakiyiga agenda kulowooza nti ensi efugibwa bye twagala. Kale mu kunoonya by'ayagala agenda kutta era aziike bye yeetaaga ng'obulamu bwe. Omwezi guno gukutula nsanja, bulumi bubeera bulumi eri ebitooke oba oliawo, naye ate bwe tubisalira ne tujjako ezo endagala ezikoonose, ezikaze, ezifuuse essanja oba ebisanja, ekitooke kiddamu ne kireeta endagala empya, ekitegeeza nti buli lwakkiriza obulumi n'obusitula n'obuyitamu otonda ekipya mu bulamu bwo. Be bali abasajja be twabagamba abaaweebwa emisaalaba bagisitule. Omu yagenda yeemulugunyiza eri Katonda we nti omusaalaba ompadde munene nnyo, naye amugamba gutemeko, n'atemako, n'adduka n'aleka banne. N'ogwo gwe yali atemyeko era ne yeemulugunya guzitoye ng'akirabye kisoboka okugukendeeza, n'amugamba guzitoye, n'amutoolerako, n'adduka buddusi. Be yali atambula nabo n'abaleka nga bajja bawalula egyabwe empola. Yatuuka mu kifo nga waliwo ekiwonko kiwanvu nnyo nga tasobola kukisala, era n'atuula awo ebiro ne biyita. Be yali yaleka ne bamutuukako mu bulumi obungi nga bakoowu, ne bakwata egyabwe ne bagisindika, ekitundu ekimu ne kikwata oluuyi, ekirala ne kisigala eno, ne balinnya ku misaalaba gyabwe ne basala ne bagisika nga yeegayirira bamukkirize atambulire ku gyabwe. Omusaalaba kitegeeza bulumi, kitegeeza kwewaayo, kitegeeza kukola nnyo, kitegeeza kukkiriza, naye ekisingira ddala kitegeeza bwagazi eri ekyo ky'okola, nga newankubadde otawaana n'otuuka ku mbeera zonna tewali kisobola kukuyimirira mu kkubo nga tonnaggusa ekyo ky'oyagala. Omusaalaba gwe twetikka oba n'egyo gye mwetisse by'ekkubo eribatuusa ku ebyo bye mwagala. Kale bw'ogusuulawo n'otokitegeera, byonna by'okoze ogenda kubirekaawo ate togenda kutuuka ku ky'oyagala. Njagala weebuuze amakya g'olwaleero, kikyokkiriza okufiirwa? Sinakufiirwa, kubanga afiirwa talina buyinza kufuga ekyo kyafiirwa. Naye kikyokkiriza okwefiiriza, eyeefiiriza akikola mu bugenderevu okwefiiriza ekyo ky'alina asobole okusigaza kiri ky'ayagala oba okukuuma n'okutondawo kiri ky'ayagala. Kiki ky'oli omweteefuteefu okufiirwa? Kiki ky'oli omweteefuteefu okuwaayo? Obulumi oba ekyo ky'ogenda okuwaayo, saddaakayo yegenda okukusembereza abo b'oyagala, yegenda okukutuusa mu bifo
by'oloota obuloosi yegenda okukuwa ky'oyayaanira. Njagala omulembe gwaffe guno gukitegeere nti obunene n'obuzito bwa ssaddaaka gy'okola mu nsi bwe bunene n'obuzito bw'obulamu bw'otonda. Mulekeraawo okulowooza nti mujja kutambulira mu nkola ya mpaakamyu nkuwente. Kitwala ekiseera. Emabegako nawulira Katikkiro yali mu interview nga bamubuuza ne bamubuuza ndowooza kitwala omuntu kimutwalira bbanga ki okufuna mu kyakola. N'agamba nti omuntu kizibu nnyo okufuna mu kyakola okuggyako ng'atambudde emyaka 15, ekiseera ekitakka wansi wa myaka 15 ng'akola ekyo kyakola. Kati ggwe ekyo kyokola wakakikolera bbanga ki? Wakakikolera emyaka emeka? Wakatambula omwaka gumu, 2, wabula olowooza nti ojja kukungula ekintu kya myaka 15. Ye mwana yakava ku ssettendekero yakafuna ka digiri akasooka ayagala kuvuga emmotoka ya bukadde 10. Naye oli gwatunuulira agitambuliramu ssaddaaka z'akoze wakati awo, kubanga ggwe gwe weegomba toyinza kumanya bulumi ki bw'awaddeyo osobole okwegomba ekyo ky'alina, naye ate ne kisingira ddala toyinza kumanya bulumi ki bw'awaayo okukuuma ekyo ky'alina. Tuteekwa okusomesa abaana baffe okuyiga omutango oguweebwayo omuntu okutuuka ku kyayagala. Bino ebyokulowooza nti nja kuteega nkuba eddiiru. Ensi ekisinga obukulu kumanya, kutegeera n'amagezi. Ne bw'okuba ddiiru naye n'oba nga tewateekebwateekebwa, ddiiru eyo mufo ky'okugitomera yo ekutomera. Bw'ekutomera ekukuba ekigwo. Kale njagala kukubuuza, ng'ofuluma okuva mu kifo awo obulamu we bukugondedde, kiki ky'oli omweteefuteefu okuwaayo eri ekyo ky'oyagala? Amazima gali nti obutonzi ye nature Katonda mwakolera tebulyazaamaanya ate tebabubba. Era mmwe abavubuka abali eyo n'abaana abato ababuuliza puroguramu eno, manya ky'oli, manya omulimu gwo, kino mukitegeere. Obutonzi tebulyazaamaanyizibwa ate tebabubba. Oyinza okulowooza nti oyiseewo naye bw'oba tewasasula mutango ojja kuddawo we wali oddemu okuyiga, ofune amasomo g'olina okufuna mu kiseera ekyo, oddemu okutuuka wali w'oyagala. Kale nga mutambula mu bulamu era nga tutambula nga tukola byonna bye tukola, tumanye nti ekikulembera ebyo bye tutuukako ge masomo agatusobozesa, naye amasomo ago geekwese mu ssaddaaka. Ssaddaaka mbabuulidde esobola okuba nga ya nsimbizo, esobola okuba nga ya tulo, esobola okuba nga ya kwewaayo, esobola okuba nga ya kumalirira, esobola okuba nga ya bwagazi, ng'abagenda ne basaba nga basinza omusaalaba bateekwa okukimanya nti omusaalaba kitegeeza bulumi, kwewaayo, kukola nnyo, n'okusingira ddala kukkiriza kwefiiriza buli ky'olina osobole okutuuka ku kiri ekimu ekirungi ky'oyagala, kwe kuzuukira kw'obulamu bwo. Okuzuukizibwa kw'obulamu bwo kwe kufuna ebyo by'oyagala mu nseera by'okolerera. Abaana abali ku masomero abakyasoma, mukkirize okutambula olugendo olwo. Ebyensimbi n'amasanyu ne bye mwagala musooke mubireke. Bw'oba ku ssettendekero nga wagenda kusoma, ekikusuza ebweru kiki? Muzaddewo yakusindika mu hostel. Bw'ova mu university okusoma, yingira hostel yo sirika. Ekiseera ky'olina mu ssettendekero kya myaka 3 oba 4 oba 5 oba 6 gyokka egy'obulamu bwo, oyingire ensokole by'oyagala. Oli mu secondary, emyaka gy'olina giri 6 gyokka egy'obulamu bwo gyokka mu nsi, oyingire ensi
okole by'oyagala. Kale mugumiikirize muweeyo ssaddaaka musobole okutuuka ku ebyo bye mwetaaga. Mbajjukiza abasobola mugende ku YouTube teekamu Ssenkaayi Foundation subscribe. Kati programu eno kati nga bwe njikoze wano ate ngenda gigaziya. Bwe njigaziya njiteekeyo mu programu yaffe manya kyoli extra. Enjawulo eri wakati wa an extraordinary person abeera ordinary person naye abeera extraordinary. Enjawulo eri wakati w'omuntu ali ordinary owa bulijjo n'ali extraordinary atali wa bulijjo. Kigambo kimu extra akakeeyongeramu. Naawe mu nsi akakeeyongeramu ye ssaddaaka yo. Mugende ku YouTube teekamu Ssenkaayi Foundation subscribe musobole okwongera okwefumiitiriza ku bigambo bino. Mbaagaliza ekiseera ekirungi eky'eggandaalo lya Dimansi eno. Tusisinkane Dimansi ejja, Mukama Katonda nga ye mubeezi. Katonda awe omukisa emirimu gyammwe n'obulamu bwammwe. Katonda abawe okumanya okutegeera n'amagezi okuguba mwoyo. Katonda abawe obusobozi okwawula wakati w'ekye mwetaaga ne kye mwagala, okwawula wakati w'ekituufu n'ekiriwo, ate abasobozese okukungula mu ntuuyo zammwe ne mu maanyi gammwe. Era abakuumi Ssaabasajja Kabaka awangaala.